olwaleero bannayuganda tubategeeza nti nno obuvunaanyizibwa bwe batukwasa tugende tubakiikirire mu kooti etulaze terina bwetaavu terirwedde kulabika nga ewuliriza ensonga za bannayuganda so kye tusazeewo okukola okulaba nga tuzzaayo obuvunaanyizibwa mu mikono gy'abannayuganda abo abaatulonda abo abalonda akalulu kaabwe ne kabbibwa era bwe tugenda okukwasa ensonga zino bazisalewo bbongo okulaba okwabwe bwe tunaabeera kutambula bino byonna tubikola nga tubajjukiza bye tukola biri mu mateeka bye tukola bya buntu bulamu ate si bya ffujjo kuba tetuli bamenyi b'amateeka era temutusubira kuba ne tugenda kukunga abantu okukola effujjo wabula bannayuganda tubajjukiza ku buvunaanyizibwa obutuufu bwe balina okulabika nga bakola kooti tetusubiramu bwenkanya obwenkanya tubisubira mu bannayuganda bennyini bannannyini musango guno. Osuubira buno si butiitiizi? Kino kye kitusuubirwamu oli ayinza okiyita obutiitiizi buno buvumu obw'ekika ekyawaggulu teri yali akikoze bwe bakutuma ku dduuka n'osanga nga ekikutumiddwa ku dduuka tekiriiyo oddayo ewaka n'ogamba taata oba maama nti maama wantumye essukaali nsanzeeyo munnyo kibadde kijja kuba kya bwenkanya okukola era kye tukoze olwaleero bannayuganda tulabye kooti terina bwenkanya tuzzeeyo eri abantu abatutumye essukaali tubagamba bakama baffe mu dduuka waliyo munnyo atukole tutya bannayuganda be balina okwesalirawo. Essuubi lya bannayuganda liyimiridde wakati? Essuubi lya bannayuganda lirimu ekyo kyennyini kye babadde bajja balwanirira bannayuganda bakwatibwa bannayuganda bawambibwa bannayuganda babbiddwako ebyabwe obululu bwa bannayuganda abantu balonda abantu be baagala abantu ne batalangirirwa so kati bannayuganda kyetwagamba ku ntandikwa ya bino nti people power our power amaanyi g'abantu obuyinza bwaffe okwebeereramu kino kyekitegeeza tukizizza okupiira kuli mikono gy'abannayuganda of course tujja kuba tubalungamya ku makubo agagoberera amateeka ge balina okuba nga bayitamu okulwanirira obuwanguzi buli omu bw'amayidde eddala obulungi tikyagulanyi yawangula. Akatalekeka kakujjukiza bannayuganda okubeera nga twebeereramu ffenna ebigenda mu maaso bitujjukiza omulimu omunene gwe tulina saagala abalondebwa babeere mu kamfati zooni bagambe kasita baawangula obuwanguzi bw'oliko tebukola makulu munnayuganda ali mu kyalo abanga byalima tebirina katale obuwanguzi bw'oliko tebukola makulu amasomero ne malwaliro omuba nga temuli mubikozesebwa obuwanguzi bw'oliko tebukola makulu okutuusa nga tufuye ffenna kyetwagala bwe bwenkanya obwesigamiziddwa ku birowoozo ebirooto okulabufubana n'okuwanjaga kwa bannayuganda bonna tujja kuweera tujja kukakkana ng'ebyo nga bannayuganda tubituuseeko. Obuzaako omulabi waffe omulundi wa Kalikimu ya Uganda mumuweereza mweze Betulichaze wano nakuwalamu babuuzaamu kansooke okulamusaako ku balabi baffe abali mu America UAE mwebale followinga mu kutu gwaffe obulikinge mu bisharinge mu subscribinge tukyabaweereza amawulire mangi agafa eno abatali eno n'abali ewaka e Uganda. Olunaku olwaleero tukyaliza Jeno Mulamba okuva mu kibiina kya National Unity Platform kabe yanjulira tubuuzeeko tuleke twewenge ne programu. Ndimusanyufu okubeera ku mpewooza omukutu guno olundi gwange ogusookedde ddala kyanga gutandikawo amanya nze Gerald Moses co-founder member wa People Power ate secretary for mobilization wa National Unity Platform Eastern Region teranga nze omubaka wa parliament owaka muri municipality tiketi ya National Unity Platform wadenga nabiddwa nenza agenda okukiikirira constituency eyo emyaka gino 5 okutuusa eddoboozi ly'abantu beeyo emyaka gino 5 paka tevinadda ku nsiika. Ndi musanyufu okubeera ku mpewo wano era abalabi mbaagaliza programu ennungi. Mwagenda ne mwaba omusango mu Supreme Court ate olwaleero tulabye Honorable Sentamu ngagamba bawulidde eki keesi kino kiraga ki? Ekisooka keesi eno ebadde nkulu nnyo mu judicial system ya Uganda. Eno keesi ebadde tebangawoko wadde nga zibadde zibeerawo ezeefaanaanyiriza anti mbadde ngenda kugamba eyambabazi yali yambabeerawo naye nebadde tebeerangawoko olwa obujulizi obubadde bugenda okutwalibwayo kubanga okuwaabira eyakuwangudde n'okuwaabira abatesitesi n'okuwaabira chief legal advisor wa government that is Attorney General oba owaabye okuviira ddala mu process we yatandikira okutuuka olunaku lw'okubala akalulu kati process eyo yonna twagiwaabira process eyo yonna twawaaba amateeka gakkiriza presidential candidate oba presidential hopeful oba presidential aspirant
okujja okukola consultation mu bantu, okay, nga wabulayo emyezi 9 ku nomination. Ekyo ebitongole by'okwerinda byakitulemesa in a brutal way, bakuba buli kintu kyonna nekiremesebwa, kandidate waffe n'atatambula. Eyo nsonga yabadde y'amaanyi mu kooti ku nomination day bwe tumala okunominatinga before nomination mu kusolooza emikono gye bayita signatures ezisupportinga candidature y'omuntu yenna 10,000 buli district. Emikono gyaffe gyakwatibwa ab'ebyokwerinda era singa tetwali bakugu nnyo, for example osolozeza emikono e Kampala oba ogitwala ku headquarters oziteeka mu fayiro, poliisi neekusalako negitwala. Ezo zonna irregularities eziri mu electoral process twaziwaabira. Abantu baffe bangi nnyo abakwatibwa mu process eyo yokka ey'okunoonya signatures zinasupportinga candidature. Netunulira ensonga ey'okukwata presidential candidate waffe ku lunaku lw'okwewandiisa just nga yakava mu maaso ga chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda ne bamukuba jeeke wali eyo nga ne chairperson alaba, ne bamukuba jeeke ne bamutyoboola, ne bamenya ebintu, moroka bagimenye, abakungu abaaliwo bonna batyoboddwa. Ebyo byonna nga indicators eziraga nti akalulu tekateekeddwa bulungi. Stakeholders ab'ebyokwerinda enneeyisa gye beeyisaamu mu kalulu ako tebaakawa mukisa tebaawa bannayuganda mukisa kwegazanyiza mu kalulu ako nga kamazima na bwenkanya. So ensonga nnyingi bwe twazitwalayo mu kooti, naye jjukira constitution ekuwa ennaku 15 okutwalayo omusango gw'eggwanga lyonna, osoloze obujulizi bwonna mu ggwanga lyonna. Naye nga jjukira abajulizi abamu bali mu makomera, omujulizi omuwaabira omukulu ali mu komera, bamusiba ennaku 9 ku nnaku 15. That is President Kyagulanyi Ssentamu. Kati ensonga ezo zonna nga tusobola zizingazinga mu nnaku 4 ezisigaddeyo tuzitwale mu kooti. Zetwatwalayo ne tusaba kooti esigale ng'ekyakkiriza okuleeta obujulizi baffe kubanga ag'amaanyi egayina. Supreme Court ye kooti esembayo. Bw'ova mu eyo kooti ogenda mu kooti y'abantu yesemberayo ddala. Okay? So Supreme Court ne tugigamba nti tulina obujulizi obulala nga buyitamu kye bayita affidavit ebirayiro ebyababuwa 125 kkiriza ssebo tubutendalinge. N'agamba obudde twaba bwaggwako. So twagenza okumaliriza ng'Owiny Dollo ne ttiimu ye ebigambo ebibavaamu nga byabufuzi si byamateeka, purely politics. Kubanga Owiny Dollo yavuddemu statement yasinze n'otumalamu amaanyi n'agamba nti mubadde mwogera ku plan B, mumba mulaba nga tewaliwo justice wano, lwaki temukoze plan B, mukole plan B yago. Kakati ate nga mu mateeka omulamuzi ne balooya bonna boogera ku nsonga ereeteddwa mu kooti yokka, ekintu ekiri wabweru wa kooti tekyogerwako. So twebuuza ekigambo plan B Owiny Dollo yakijjawo, tekyali ku likodi ya kooti oba yakyogedde ng'omunayuganda anti ekyo kyennyini ekyo, kubanga Owiny Dollo lwatula bw'ati aba takyali Owiny Dollo. Supreme Court of Uganda yebeetudde, kooti ensukkulumu yebeekoze eki, kati aba takyayogeramu feeling ye, aba alina kwogera bintu biri siriasi byokka ku lw'ekitongole kyakoze eki kyakiikiridde. So twagenza okulaba nga tudiiringa ne bannabyabufuzi bannaffe. Omanyi bw'odiiringa ne munnabyabufuzi si bw'odiiringa ne munnamateeka, si bw'odiiringa n'omulamuzi, si bw'odiiringa n'omusirikale. Okay? Approaches ziba za njawulo kubanga bonna abo responses zaabwe ziba za njawulo. So twagenza okulaba ng'Owiny Dollo munnabyabufuzi awedde emirimu, omuwagizi w'ekibiina ekya National Resistance Movement, era memba yennyini omukukutivu alabika nga alina ne kaadi. Ekitegere
so ne tugamba nti ati tugenda kumala budde wano kumalira bannayuganda budde empapula zaffe tukola fotokopi biki ne twakateekamu bimala Owinyiddolo omusango kooti yo yiyo gisigaze sigala mu konvoyi y'emmotokazo naye ffe tojja tulamula omusango ne tugukuulayo naye ensonga eno ey'okugyayo omusango olowooza temalamu bannayuganda essuubi abali bataddemu essuubi oba bateeka mu kkooti essuubi kakati ate bannayuganda era bw'onooba otambudde ku streets ez'enjawulo ng'onoonya ebirowoozo bya bannayuganda eby'enjawulo bajja kugamba nti tulabanga abasajja ababazi nga ba NU kubanga nabo babadde bakiraba omusajja yagaana tuleeta obujulizi ate nga kooti etambula na bujulizi buli bujulizi bwe tuleeta abukasuka wabweru okiwulidde so Owinyiddolo bannayuganda baamulaba juzi nga akoze omukolo ogw'okugulawo omwaka gw'amateeka omugenyi omukulu yali Yoweri Kaguta Museveni tahabulwa omugenyi oyo jjukira nga awaabiddwa ye beneficiary mu bino byonna ebyagenda mu maaso webale nnyo naye nga ate Owinyiddolo Katonda afukamire sebo w'ekitiibwa ekitongole ekiramuzi ekirina butereke obutubula sebo w'ekitiibwa ndina bamajesturate batono sebo w'ekitiibwa tetulina na ssente kakati sebo w'ekitiibwa tugenda kuwoleza mu tenti anti osanga yali abyogera ng'ayogera ne president ali mu buyinza kusaawa kakati eyo fusion eyo egatta ebintu sijui president yabeera full time president buli mu mbeera yonna wano olwedde waliwo omusango oguli mu kooti president Yoweri Museveni tumuwaabidde nga candidate ya benefitinga mu kalulu kubanga results zaavaamu nga zibenefitinga ye kati gana amasape ga malala aga full time presidency amateeka ffe kusinziira ku misango nga twaguwaaba nga netugamanyi bwe twamulaba ku mukolo nga ye mugenyi omukulu n'ebigambo mwami Owinyiddolo byayogera ekisooka mwami Owinyiddolo yakuba yasiga ekifaananyi ng'alinga abadde aludde okulaba ku Yoweri Kaguta Museveni nga afunye chance omanyi waliwo wogamba nti amugagga mbadde munoonya ebbanga ddene nga simulaba leero mufunye kangukozesa ddala nsubmitinga ebizibu byange byonna Owinyiddolo Katonda asubmitinge amabanja gaalina ageeri mu disitulikiti gyava eyagago naye osanga Owinyiddolo ku mukolo ogwo ye yayita president Museveni kati singa yayita Kyagulanyi ate Kyagulanyi yali amuyita Kyagulanyi olwedde yali amaze okuwaaba ngamuyita just ng'omugenyi omukulu kwogwo omukulu atasobola kumuyita era oli gwe yali akolera kuba takolera Kyagulanyi oli gwe yali akolera gwe yayita neyerimbika mu kawaayiro kalimbu yayita pulezidenti naye nga ffe okusinziira bwe twali tulaba bwe twataputa ebintu omanyi omala n'otaputa omukolo engeri gutambuddemu yali amaze akaseera kanene nnyo ng'anoonya pulezidenti Museveni nga tamala kati olw'okuba nga waliyo mata mu kooti nga kwolwo ate nga mwami Museveni awaabirwa ne baganda ffe tumulina era ebizibu byawe byonna byonna babisaba miitinga era amawulire ge tulina galaga ebizibu byawe byakolebwa ng'abantu so singa ekitongole ekya judicial so abalamuzi abali ku eyo levu aboogera ebyobufuzi mu kooti mu proceedings za kooti omulamuzi n'ayogera ebyobufuzi afaanaganako n'owa poliisi ali mu kyambalo kya poliisi nga munda alinamu akatishaati ka yero ng'akukuba n'ekibooko ng'agamba niye munaakola mutya eno gavumenti mujja jjijja naye ng'ali mu kyambalo kyaki kya poliisi so abo bombi bakwata mu nzirukanya y'emirimu gyabwe bafaanagana era tulowooza nti bonna bagwa mu kiti kimu ekya maritime defender